everybody, there is something small that we just came. It is not small. Bananga, it's not small. Bananga nkoi. Balayidde bananga nedda. Mutesasira between tuli bantu. What we posted recently twatutwenga tugenda kulaba show ya chosen big kumbu YouTube. Abantu bagenze ne bavuma. Abanayuganda gwobazanyisa. Anyways, just to address Abaana, you also my recent videos. Yeah. If our mom chose that route, just for Abaana, we chose that route too. We are not judging anybody, but people have their own choices. You didn't see any pictures of me and Esther or Elizabeth or something like that. Our mom chose that route. I didn't choose that route. Bambi, bw'owuliriza abaana bano nga boogera ebigambo bino, tolema kwennyamira na kunakuwala. Abaana bano okuvaayo ne babeera open like this, kitegeeza nti it is now heavy on their hearts. So n'olwekyo muzadde munnange, naye ndowooza kansooke nkuwe vidiyo eno tugende mu maaso. Nze Kimuli Godfrey Magunda, mutabani wa Ventino Magunda, Bwenda Budukomansimbi, Director KPJ Dream Goals Consult Limited. Tutunda ttaka tusangibwa Kawempe okulina na ofiisi za NIRA. Nga tulina ettaka ery'obukadde obunane ekitundu ew'obulenzi, tugiyita Save to Own Land Promotion. Osasula akakadde kamu emitwalo 3, then nosasula emitwalo 64 buli mwezi okumala emyezi 5, nofuna 5 ku 10 ate nga yakyapa. Njagala kusooka nkuwe vidiyo y'abaana bano nga beerwanako n'ennaku gye bawulira n'ekyo kye bayitamu, owulire obulumi n'okunyolwa mu biki ebizze biboogerwako oba ebizze bibagambibwa. Then thereafter mbeeko kyenjogera. KPJ Dream Goals Consult Limited tusangibwa wano Kawempe okuliraana woofiisi za NIRA ku 0700 34 10 ne 0757 62 92 Hey everybody, there is something small that we just came. It is not small. Bananga, it's not small. Bananga nkoi. Balayidde bananga nedda. Mutesasira between tuli bantu. What we posted recently twatutwenga tugenda kulaba show ya chosen big kumbu YouTube. Abantu bagenze ne bavuma. Abanayuganda gwobazanyisa. Anyways, just to addressing Abaana, you also my recent videos. Yeah. If our mom chose that route, just for Abaana, we chose that route too. We are not judging anybody, but people have their own choices. Exactly. You didn't see any pictures of me and Esther or Elizabeth or something like that. Our mom chose that route. I didn't choose that route. Ezekiel didn't choose that route. We are all different, you know. And mom chose that route because, you know, it's her and we still love her as she is. Exactly. It doesn't mean that we're going to judge anybody. Exactly, Bananga. And I just put it out there. For some Uganda, Bananga, it's none of your business. I'm so sorry, but it's not. Mulimba. Okay, to be serious, Tetulya as us, the children. So okuveri no go na Uganda no ba no Uganda no gamanti family basiyazi balabe bona buka uyo. Bananga nzempulira na bubi kwanga for sure. Fetwavayoko ne tubagamba wowe esanezeko tuli basiyazi twakola ki. Abalimbira ddala ese abagamba dda n'abagamba n'abadiramu balenga bawadde obuugi ne buyitamu evundi.
nendera mulimba bannange tubayogedde ne twogera mulimba. Anyways. Natukakanye. Just to say, I'm jumping into conclusions. I just want to say that the Jubilee is to be straight to the Katonda. None of us is gay, we are straight. Exactly. So I don't want any Ugandans to say that to the Basiyaga. For example, you know our mom, because she chose that, which is okay. We don't judge anyone. May just stop jumping into conclusions. I'm there to work. We love you, our fans. Banange batuvumye omanya kutuvuma okuva kakavira akasembayo mama but all in all we still love you. Just don't judge Bambi, don't judge. Kale baswitch bagalanye ne mulimbira ddala nebutakuvuma muntu we mutyo kati no muzadde munnange tegeera bwoti okusalawo okwo ku kyonna ky'ogenda okukola kulina kinene nnyo kyekukola ku bulamu bw'omwana w'oyo, kinene nnyo. Kakati abaana bali mu kwewozaako olw'okusalawo kwa maama. Nange njagala kwegatta ku ddoboozi lyabwe bannayuganda bannange. Maama kyakola ne taata kyakola tekitegeeza nti nze omwana kyenkola oba kyenkola. Obalaba nga abaana bali mu bulumi mu kwogera ensonga eno. So kikye beetaaga ssaala zaffe, beetaaga okuzzibwamu amaanyi. Counseling sirowooza because olaba nti they are counseling themselves, bezizzaamu amaanyi, beewabula, beewa amagezi, beegumya bo bennyini na bennyini. So muzadde munnange buli kyosalawo ng'olina omwana manya ebiddako ku 0700 34 10 31 ne 0757 62 92 95 kwe tuli aba KPJ Dream Goals Consult Limited. Tutunda ettaka lya byapa mukono kabimbiri obukadde buli mukaaga n'ekitundu, zirobwe obukadde 12, kibibi obukadde 15. Ezo zonna ziri 5 ku 10. Nakaseke obukadde 5, Busunju Town Council obukadde 5 n'ekitundu. Jangu weefunire ettaka ate mu ngeri ennyangu ennyo. Teweerabira kusubscribinga, okulikinga n'okusharinga video eno.